Abalamusizaako mwenna abalabi baffe kansumiti buli bulungi amanyi bamutakugizibwe Jacob bangi bamanyi DJ Jacob Omutuuze ndi musajja munnamawulire ndi musajja taata ndi musajja munnabyabufuzi ndi musajja atasosola ggwanga ndi musajja ayagaliza buli muntu yenna ekirungi era ndi musajja wa national platform lwakuba essaawa zino wendi wano nzega munnamawulire ekimunjagazaako kiri ekintu kyokka noono nti n'akutegera nti lwakibiina kiri tafaayo as long as okola ekintu ekigattako Uganda kisigenda okubeera ekikulu nyoga okukwaniriza nsanyuse Jacob Omutuuze meeya w'abantu oba babukujjako baneda naye wamubeera omanyi Katonda waba kuwadde ekintu takikujjako ye takuteeka wansi ajja kutwala waggulu esa omukisa ogwina amiina nafunye omukisa nenfuna akatabo ko oba nekumpa akatabo kyankola bulungi era akali dedicated to you to me nga kako gwe nga gwe JB Omutuuze akuzibwe era mu bintu ebimu byansinza okunsanyusa kwe kubeera ng'oli proud ne history wa taatawo n'ebintu taata bye yakozesaamu omutaali bugagga omutaali bintu byansi bingi ebiri awo naye omwali okwagala n'okukkiriza okwagala okwannamaddala n'okukkiriza okutalimu kubuusabuusa okukkiriza mu Katonda nti teri kimulema mu Katonda buli kimu kisoboka okwagala kuli okwokubaawo nti mwana wange wendi ekyo kyenjagala twogereko nnyo olwaleero okubeera mu bulamu bw'abo b'oyagala n'abo b'ofaako n'abo bonna b'omanyi nti they are in your life bali mu bulamu bwo okubaawo presence kintu kikulu nnyo okubaawo n'obakwatako n'otambulako nabo n'okolako nabo ku mirimu kubanga bwe tukola emirimu n'emikono gyaffe gino Katonda lwaweereza omukisa ebyo bye tukoze naye bwe tunaazinga engalo bwe tuti ne tusaba essaala Mukama tuyambe Mukama tuwe obugagga nze buli nzikiriza yonna ekkiriza nti Katonda wali Katonda akola Katonda agaba obulamu njikiriza naye wabaawo enzikiriza ezimu z'owulira nga bali awo bakuuma by'amagero bali mu makanisa kuba ku makya Mukama kireete nkitwala nze ebyo sibikkiriza oyo n'okutwala kyokoleredde kituufu nnyo ekyo so mu katabo kano tugenda kufunira akatabo kano kafuluma nga officially okulonkinga nakuyita nno jjukira nakuwa kaadi naye wajja nakusanga we najja naye ntuula nga tegoli eri kupotea sayidize ng'okyayogera ne guwajja nali nakuyita dda so twakalonkinga officially ne tukateeka mu bantu nga vice president owekitiibwa Jessica Arupo vice president wa Uganda ye yali omugenyi omukulu ba ministers baali bangi twalina ne bambasada owa Bungereza n'owa Netherlands twalina abantu bangi ab'amadiini gonna twalina jjukira twalina deputy mufiti twali naye deputy mufiti waffe Waiswa twali ne bakibishops ababiri aba Church of Uganda eyawuumula Dr. Olombi Henry Luke Olombi ayogera bulungi ku katabo kano actually nja kuwa eddoboozi wayogerera si ddoboozi ekifaananyi kye ng'akuta akatabo kano agamba naye yawandiikamu kubanga yali amanyi omusajja taata gwe proud ndimuyita taata omubuulizi Reverend Yesaf Serwada nemukuumulako yawuumula emirembe yatukola bulungi mu kwagala mu kubaawo mu kukkiriza mu kukolesa emikono gyaffe ng'akola naffe buli mulimu nga ye takulekerera takugamba nti mwana wange kola kino n'atambula bataata obwoba oyagala omwana ayige bulungi gwe kola naye olabe abaana be tulina bayiga nnyo nga balaba ebyo bye tukola nga babiraba ffe bye tukola si kubiwulira nga babiraba so ffe twalaba taata ng'akola ng'avuga akagaali ke ngawandiikako akagaali ako nkayita our old trusty akagaali kafe akakulu nale nga kaali kwesiga trusting obwesizi obwali mu kagaali ako akagaali nga tukayita classroom nga tusomerako ku gaali awo taata bw'aba akutwala ku ssomero agenda kujjukiza mwana wange
okusoma kwa emyaka mitono ngokyali muto nga gwe buli kimu bakikuwa ogende ku ssomero nti amagezi Katonda ng'akwongera bwongezi nkayita classroom nkayita studio yagenda ng'atuyimbira ku kagaala ako nga nze mukute bwe nti emikono gyange gyonna ngimumalidde mu kiwatto nga mpulira bulungi nga bw'ayimba ndi omukristaayo lyaguumizaamu ebiro byonna mpicyaha kufa ti ndi mukristaayo ndigenda mu maaso mpaka lwe ntutuuka kufa nga neesiga Katonda ng'amusinza ng'amukolera ate yakikola munnange mpaka kufa ng'ali myaka 76. Ekitegeeza mu njogera statement egamba nti nno bw'obeererawo omwana wo mu buto bwe bwonna n'ajja kukubeererawo mu bukali. Omutuuze meeya Jacob bw'oba oyagala kubeera taata omulungi ate gwe njagala nkwebaze kubanga nange nkufolowinga nga sinagenda ku by'okufolowinga ebirala ansooke nkwebaze nti wasalawo n'oba oli mu kibiina ekirala ebyobufuzi tokkiriziganya ne gavumenti ya NRM nange nno ng'omusirikale sikkirizibwa okubeera n'ekibiina nze nkuuma gavumenti eriwo naye nange okukkiriza buli omu yenna ajja erinze nga singa nga ayongera omutindo ku ggwanga lyaffe nange nakisomera ku Pulezidenti Museveni tamanyi kuwalana tamanyi kugaana nti oba oli mutemu ye buli omu bw'ojja amusembeza. So kankwebaze nti emirimu gyaffe gye tukola nga State House Investors Protection Unit weebale kugitwala mu maaso ku mikutu gyo ku online platforms kubanga olina following mpangu ennene weebale nnyo ate n'ekirala kyenjagala nkwebaze bwe nakuyita tewateekamu nti ate ngenda wa nti ate ebyo byesikkirizamu nti ate State House wajja weebale kujja n'okukomawo kati nze nkuyita mutabani wange ate nkimanyi oli taata mulungi kubanga bwe mba nkufolowinga ndaba bw'oyagaliza buli omu ndaba bw'okuŋŋaanya abaana abali eyo mu streets b'oyambye bangi Katonda akikubalire asanyuse abaana bo akukole bulungi mu bulamu bw'ensi eno. Kyenkusaba ntitolekera awo genda mu maaso n'okwagala genda mu maaso n'okubaawo fizikale abaana boolera bozadde mu buli ngeri abo bojje ku street abo bewazaala gwe kenyini bukyazaala oli mwana mutundu ojja kuzaala naye toyitiriza kuzaala eno n'eri olagala ojjeyo obulwadde olina okubeera n'omukyalo omu mwagalane muzaale abaana bamwe mubaagale naye nga bwe mulera n'abalala kati mu baana abo boolera babeererewo fizikale n'omubiri gwo balabe byokola bajja kubikola nga gwe oba etwalire ku ssomero oba etuusize ku ssomero balabe ng'oyogera n'abasomesa buli kukyala visiting day wegendere leka kutuma maama yekka kubanga ennaku zino bataata basinga bagenda ne bagamba ffe katukole ssente tukolerera abaana bamaama gye bali ne babula okujjukira nti okutegeka empisa z'omwana kyekikulu nnyo okusinga okumutegekera ebintu. Ebigambo bino ojja kubintereereza mu Luganda olulungi. Statements ziri 3 zenjagala abantu abatuwuliriza n'abatulaba bakwate nti Mukama atuyambe tukuze omulembe ogunaakuliriza character rather than comfort. Ebikolwa okusinga okwejalabya embeera ekyo kye kimu. Ekyokubiri omulembe gwaffe gwe tuli mu kulera n'ogwo gwe tunaaleka emabega nga tugenze Katonda ng'atujjulidde tukuze omulembe ogunaakulembeza purpose rather than possession. So purpose ekigendererwa okusinga ebyo by'onootwala possession by'olubirirwa. Ekisembayo ate ekikulu mu byonna presence rather than presency. Okubaawo okusinga okuweereza ebirabo. Ebintu ebyo bikulu. Ekirala okumanya nti okukkiriza mu Katonda, trusting God and working hard, there is dignity and their blessings. Nti bwe weesiga Katonda n'okola nnyo n'amaanyi
mulimu emikisa gya Katonda ate mulimu n'ekitiibwa. Oba towulira nti waliwo kyotidde, towulira nti waliwo ekitateeredde, owulira nga otambula oli mirembe, omanyi nti kyokola okikole, kyoyina okikolereredde, weesize Katonda awadde emirimu gy'emikono gyo emikisa. Wano njagala okubuuliza kano, ensangi zino abasajja tutuyagala kulabirira baana. Politics atuuse ne mu masomero, politics atuuse ne mu makyaki, politics ali buli wamu. Omusajja n'atuuka ekiseera n'alaba nga tasobola kuweera school fees, agamba esente ziriiwo, n'oba ng'aziina ng'ali comfortable. Oluusi n'osanga omusajja ng'alina buli kimu, emmotoka weeri, gwe taata we yalina akagaali nga bwe bugagga bwe, naye ng'oli alina buli kimu, naye nga tayagala kulabirira baana. Gwe mu ndowooza y'olowooza ekikireeta kye kiki? Kubanga abasajja b'ennaku zino lwaki baagala kulowooza nti abakazi beefeeko, nti nabo kati abasajja bagende bavuga amamotoka gaabwe bacakale banoonye abawala abalala, kubanga abasajja abangi bw'olaba ng'amaka agasuddewo aba alina omukazi omulala oba omuwala gwali mu kucakala naye. Mu Luganda gwe bayita akampwakimpwaki. Akampwakimpwaki. Nada akampwakimpwaki okalyako emabbali. Ekigambo ekyo nga kinene. Concubine. Akampwakimpwaki. Baami abali eyo basebo mbegayiridde muve mu kampwakimpwaki. Tebiyambira ddala. Temuli kubanga oba okikola ng'okimanyi nti kibi. Era abo aba kampwakimpwaki babakweka mu buloogirogi oba mu mahoteli, kale tugambe balina ssente naye temuli ddembe, temuli mukisa, temuli kalungi olw'okuba bamanyi nti kikyamu. N'abo abawala bambi oba abakazi abalimu ebyo nze mbasaasira, kubanga abasajja abo ababatwala mu ebyo babakozesa bukozesa, tajja kumwa na kitiibwa. Abakazi abeesanga ng'omusajja akututa olw'okuba akusanze oba ayagala musanyuke olunaku lumu, akukozesa bukozesa, tali kuwa kitiibwa, temuli mukisa, temuli ddembe. Lwaki? Abaami bwe omukyala bw'aba nga waliwo by'atatereezeza by'owulira nga tebikusanyusa, lwaki temutuula ng'abayagala nako ne muyomba namu naye muyombe mutereeze? Omanyi waliwo omuzungu kye tuyita disagreeing to agree, okutakkiriziganya olw'okwagala mukkiriziganye nga mumaze ensonga zonna. Nze nsaba baami ng'ebintu by'okulekera abakyala amaka muli mu kuleka buvunaanyizibwa Katonda bwe yabawa. Katonda bwe yawanga eggulu n'ensi, yawanga omusajja n'amukwata mu mbavu n'amugiramu omuyambi, eherepa. Ye mukyala. Omukyala wakuyamba mwami. Abakyala omulimu gwaffe omunene, emirimu gyaffe naye eri esatu no emikulu. We are custodians, ffe tutereka. N'abaana be tuzaala, abaana be tuzaala, omusajja nga tofunye spam nakuterekera ku jjiryo tojja kuzaala. Of course nawe omusajja tosobola kuzaala nga tolina mukazi anaakuterekera. So abakazi tuli tutereka custodians. Ekirala abakyala kye tukola, we are multipliers. Abasajja bye mutuwa tetubijjamu bingi. Ozadde omwana ojja kumulera kubanga we are custodians, nurturers and multipliers. Tutereka ne tukuza ne tujjamu bingi mu buli kimu. Ebingi kwe kusomesa mu maka omwo ng'oleeta omukyala n'omuteekamu kwe n'oteekamu bye tuyita basics, n'omuwa ebyokukozesa ebitonotono, ajja kukolera amaka. Abavubuka abangi bw'aba nga tanafuna mukyala oba omuyambi, nze saagala bano abavubuka baleeta omuwala yenkya n'eggulu n'aleeta omulala, obuba bwa malaaya omwo temuli mukisa. Bw'oba oyagala mukisa leeta oyo gw'osazeewo kubeera naye
omukwasa akayumbako omuteremu byosobola ojja kulaba bwatereeza ne gaba amaka. So abalenzi oba abasajja bw'aba nga tanafuna mukyala abananyumba ebanyumba bw'oleeta omukyala gafuuka maka. Abaami omulimu gwammwe omukulu Katonda gwe yabawa gwa co-creating with him, okutonda naye, okutonda ne Katonda. You are co-creators with God. Muyina okutonda ne Katonda, mutonda obulamu ne Katonda. Abakyala tutereke tukuze tujjemu ebingi. Ekirala Katonda kye yabawa abasajja security, obukuumi buli mu mwami. Olina okukuuma amaka go, olina okukuuma ensi yo, olina okukuuma abakuliraanye, kubanga you have the muscle. Mutulaba ab'amagye tuli wano era nganzi bw'ogenda mu magye n'otraininga n'otuuka ku ddaala ery'obwofisi mu magye oba tukyatwalwa nti madaamu nedda. Amagye agatusingako ge tutrainingiramu nga ag'abazungu the British babayita maama bwe mbawa kwogera mu Luganda maama. Naye amagye ga Africa tubeera officers. There is officers and men bwe mbawa kwogera mu UPDF, officers and men of UPDF. Temuli madaamu. Lwaki? Olw'okuba abakazi abali mu magye ng'otuuse ku officer musajja training yonna omusajja gye yakola muba mwagikola wamu. Tewaliwo kyakulema, singa byakulema tewandifuusa officer. So naye tekituleetera okubeera nti mu maka ffe tunaaba abakuumi b'amaka. No, tewaliwo kukyusa obutonde. Kiba kitegeeza nti tuna mu katabo kano. Yes. Mulimu omwami wo gweyogerako. Omwami wange Lieutenant Colonel Jime Eddie Asizwa from Avalua. Govirawa. Nvira Kashari Mbarara. Nabuuka emiga enna olw'okwagala. Emiga n'entandikisa orwizi Mbarara. Omanyi wali orwizi. Ne nvako ogwo nenzija wano Katonga embuuka. Viliva nayo nagibuuka mirundi ebiri gwa ne Jinja ne Kaluma ngenda Arua. Love ne kuforsinga ne kutwala Arua. Mukama nampa omwami omukakamu olaba nze njogera bingi. Ate nze gwontabula ntabukira ddala naye ekyanyamba nalokoka. So nze ntabuka nga waliwo ekibi. Ate ekibi nkirwanyisa naye mpaka naye omwami wange mukakamu alina okwagala ambeererawo nze awaka mbeera nange awake wange ndi queen siri mu bino ndi ate ayani buledi ate lanka egenda wawo ekomawa bwe tutuuka awaka ekyo njogerako bulijjo nzize bwe mba mu office nenyingira amaka maama mba mukyala ngezaako bwe luba olunaku lw'okwambala uniform ngezaako nnyo nti bwe mba ndi mu uniform kubanga musingako rank. Yakyali Lieutenant Colonel nze ndi Full Colonel. Ng'oli Full Colonel? So kati kyenkola. Nina kati mama. Ng'oli Full Colonel? Yes. Ye Lieutenant Colonel? Yes. Because Lieutenant Colonel alina kukubira salute. Yes. Kati sikyagala. Awaka sikyagala. Olaba kubanga kiyinza okumuleetera ayinza okubeera mama tovuga speed njagala tugende mpola. Mu magye alina kukubira salute. Of course, nga ndi mu uniform nga tuli mpa alina okukuba salute kubanga batakubira nza kikyali. Abakubira kitiibwa. Yekitiibwa. Ate mu magye bakituteekamu olaba bulabi ku bbega n'olaba eri kusinga immediately n'okuba salute. N'oba toyagala. So woba oyambadde uniform ng'oli waka? Ngezaako nnyo Jacob. Nga ngendaka okulaba nga omwami ntuuse nga tanatuuka nenjija mu bwangu nnyo n'asanga nga ndi mukyala. Ebyaddala bwe nkeerewa. For how long? How many years? Bw'ozanyidde bw'oti bw'okikoze bw'oti. Anti kati ebyamagye si byamagye byokka mu nsi muno twayingira wamu actually okumiitinga twamiitinga mu training kubanga gurupu yaffe kye tuyita intake yaffe. President yalangirira ab'amakanisa ab'amakereziya emizikiti abakulu b'amadiini gonna be baturecruitinga mu mwaka gwa 1998. Kati ye ne bamuleeta ng'ava Arua ne banne of course baali bangi
kakati netusinkanira mu training twalina fellowship yaffe y'abalokole nendaba omwana omukakamu nga njagala nnyo bambi nga nze simulinako of course nga nkyalinamu kali nga ngamba oyo no waliwo tubeere ya friends tumalirize buli omu aligenda kandi naye mukama okwagala n'akukuza bwe twamala training 2000 lwe twamaliriza tukoosi intake yaffe twamaliriza October 14th omwaka 2000 zokka ye n'agenda straight mu revenue protection services SRPS nze ne bantwala mu PPU Presidential Protection Unit nabanga ne bamudeploying nga awasooka oba wali Jinja nga bwanoonyako nga so anyway olwamala ne tukiziganye ne mutwalira abazadde mama wange ne sikyoka n'ekimutiisa mama Munyankole yennyini bano baluwa sibe bano Amini gye yali ava yajjukira taata n'amugamba mukyala nze nali Muganda twava e Buganda ankole ne bakumpa oli mukyala omuhima lwakyo otya omuntu wa Katonda ate nga mwana mulokole mwana wange Edisa ng'ayetanze bw'oba omulenzi ng'olabe ayagala Katonda omwagadde muleeta omwana wange muzaali maama naye n'awanika n'agamba nange nti Mukama ansaasire mbadde nzijukira ebitakwatagana ebya Amini si yamuzaala obwandibadde nga yamuzaala nga Katonda amutuwadde so bwe twatandika amagye nga yali eri fembi twali ba second lieutenant Kanyota kamu yansooka okubeera full lieutenant nze nembeera ku kamu kati mandi awo PPU nga nawe mukubira saluti yes nga mukubira ate nga tewali buzibu yoyo nsinga kati nange mandi awo nange ne bantuusa nembeera lieutenant kati ne tukwataganye naye olwokuba ye yali yansookako tukiza seniority nembeera nga mukubira saluti fembi tuli ba lieutenant era twali ba lieutenants awo mukugatibwa twali ba lieutenants nga nze mukubira saluti sifaayo kubanga yansinga okubeera lieutenant kati mbandi awo ne bampa captain nga yakyali lieutenant nze nfuuse finance officer Presidential Protection Unit ekuze bagifudde brigade PGB wajiwulira kati bankuziza nga bwe mbamaliriza course neno course ye nali Jinja ku National Defence College kwanga mwami wange alina okujja nga tumaliriza ate nga tulina bwe nali nzijayo empapula zange wali ewa commanding chief wa president olina okujja n'omwami naye nga nze gwe bagiwa naye njagala gikwateko tuze babiri ate musingako rank bwe nzijayo empapula zange zimukwasa nga tanazikwata alina okusooka n'akuba saluti ng'akubira ennyota eno n'akwata ku mpapula ezo muganda nga tulaba alina gy'osinziira ekyokuyiga ekisookera ddala kati munange eyo profession ekyokuyiga ekisookera ddala even if olina ssente mukazi gwe ali yonna gy'otulabira ku channel zaffe essente tezikuyinyisa eddaala okusingako bbaawo kanagambye afuba nnyo okulaba nti na addukeeka n'ajjako uniform bbaawo alemukubira saluti kiba kitegeeza awaka even if olina ssente mmeka essente tezituukanga mu kisenge tezituukanga mu ddiiro tezituukanga mu ffumbiro essente zirina ezikoma mu relationship zirina ezikoma mu bufumbo essente kyekimu ku birungu ebireetera obufumbo okutambula obulungi we tudda mu reality akubidde saluti muvudde muzadde abaana yes ankubidde saluti omusinga ayiraka naye eno nyota njambala bwambazi Amini njijjako n'ekiteeka wali nenzijukira nti omwami wange yanjagala yajja waka ye mwami ye nennyini maka he is the head of the family tuzadde abaana baffe tubaagadde bwe tubeera mu public nga tuli mu uniform kiba kirala it is a profession saluti agikubira eri mu public nga kyetaagisa nga tugenze actually peeping bakiyita peeping bwe baba banyambaza nga antikati musinzi okuva ku captain yansanga ku captain kati nze nange ate ne bankuza ne bampa meja nasigala captain mbadde tugenda bwe tutyo buli kunyambaza I know because oyambazibwa gw'oyagala so olina okuleeta baali banyambaza babiri taata n'omwami wange nga taata alina okusooka mukwate kwamusabira mugambe nti mwana wange tofaayo bino bitiibwe ebyamagye byansi okwagala okwamwe kubeere mu maka nga naye bambe nawulira ali comfortable taata nga so ajja kwenyota n'ateekako olumala n'akubira saluti ennyota
naye nga tutuuse waka uniform gizeemu ndi mukyala. Mu baana bwe mulimu ajoininze amagye? Nedda abaana temuli, kubanga abaana bw'obakuliza mu mbeera gye balaba nga si ya barracks, twasalawo obutabeera mu barracks, baba baagala basomerawo ebirala, baleme kubeera mu kimu n'abazadde. Abaana b'ennaku zino bamanyi, buli omu alina kyayagala. So abaana baffe temuli agenze magye, omu ali mu kumaliriza obwa engineer, omulala ali mu mwaka gwokusatu bwasoma bwa lawyer, omulala agenda mu high school. Temuli w'amagye. Statement mu Uganda 80% abantu bagyogera ddala nga bakazi. Bagamba buli mwana ajja n'omukisa gwe, kanzaale, omwana w'ekivubuka kanzaale, male kanzaale, n'osanga omukyala bawafuna $50 ng'omusaala omwezi, omukyala takola naye ng'alina abaana bana mu nnyumba egyo. Nga maama wa Uganda, maama alabye ensi Uganda nga transforming okuva ku mirembe egy'enjawulo. Omuntu omuwagira ogamba nti kanzaale because kumala ng'omukyala, kanzaale because buli mwana ajja n'omukisa gwe. Kyempagira kiri kimu mu ekyo. Njagala omuzadde yenna oba omukazi oba mwami azaale ng'amanyi nti omwana gw'azadde amuzadde mu kwagala, ali ready okumuwa okumukuza obulungi, okumusomesa n'okumuteekamu empisa ezinaamufuula ow'omugaso. Tirwagamba kanzaale omwana, abaana buli omu era alijja n'omukisa gwe. Nedda. Ekyo kibeera irresponsibility, kibeera obutabeera na buvunaanyizibwa. Tosobola kuzaala oli nsolo byozaale buli kyozaala kinaalaba. Nedda. Nsaba abakyala, bw'oba ozaala, zaala omwana ng'omanyi nti ojja kukolerera obulamu bw'omwana oyo okubeera obulungi. Waliwo kyesaayagala mutabani wange omulala mu Sudan bwe yali ampako interview, yaŋŋambako omu mu bawala, amanya sigogera naye sigajjukira, yakozesa omwana we nga okwadvertisinga omwana omuto nnyo, okumuteeka ku social media anoonye obuyambi. That is abuse. Ekyo kubonyaabonya omwana atayina musango, omwana oyo n'okumutraumatizinga. Oba omutraumatizinga, lwaki ye omwana omuto gwe wazaala, gwe maama oba gwe taata, otandika okumugamba ebigambo by'okwefaako, ndi muyambe maama nange nfune bwe mbaako. Mulekeraawo okukwata abaana ne mubakozesa ng'abalina okwefaako, okweyogerera, okwerwanirira oba okwenoonyeza obulamu. Temuzaala baana nga mugamba nti buli omu ajja kufuna omukisa gwe. Nedda. Mumanye nti mmwe abazadde, fe abazadde, mulimu gwaffe kulaba nti abaana be tuzaala tulina obusobozi, tubukolerera. Taata omubuulizi yawumula nga mwawule. Obugagga bwe yalina yali gaali ye, naye yasala okukozesa emikono gye. Yali musajja w'amagezi ng'akola kye tuyita metal fabrication, ng'akola ebyuma, n'agenda n'ajja ku masomero gwe twasomeranga, we yatutwalanga n'akagaali ke, n'aleega ebitanda ebya springs, ng'alina magalo, ng'alina ennyondo, n'akola ebitanda. N'alaba nga abaana, ffenna abaana ba taata twali bataano be yazaala ye ne maama abali biological. Naye mu katabo muno ojja kusangamu omwana gwe, sikyamuyita mwana kubanga ye alina ne PhD, yali member wa parliament waffe ewe Kasaali. Taata akagaali ke kamutwala ku ssomero, awandiika n'agamba nti the bicycle that shaped my future. Is it page 81? Agamba nti the bicycle that paved my future. Akagaali akampa okwagala kwe neeyagaliramu. Mwalimu no Honorable Nathan Itungo. The man without money who gave scholarships. Tata yasomesa abaana bangi. Page 81. Yes. Omusajja atayina n'ekikumi naye abaana bangi okusoma. Yawanga basale abaana okusoma. N'abalabirira, n'abasomesa, n'abeetwalira ku ssomero
yete yavanga minyeto mulabanga ne mu bukadde mu 2024 yalina abaana abavubuka b'ebuyala wano kumpi nnyo mu Central Buganda yalina abavubuka mu ekifaananyi kyange pages kati nnaku zino ngenda nzeerabe sikya kasome nnyo naye omusangamu ng'ali mu bavubuka so kye ŋŋamba kiri nti buli muzadde ayina okulaba nga akolerera abaana be mu busobozi bwonna obusoboka yes page 81 yes the bicycle that lifted me to my future ayina PhD egaali ya taatawo wange nga si yamuzaala setamwinaako na Luganda namuwa ekirabo ekimufudde kino kyali member wa palamenti ayina PhD baana bangi again chapter yo bwogisoma osangamu abaana bangi taata byatwala kusomera so ŋŋamba abazadde ab'ennaku zino ffenna nti tuleme kuzaala nti buli mwana alijja n'omukisa gwe nedda tuplaningeko tumanyi nti buli mwana gw'ozaala olina okumukolerera n'omulaga ekkuba eddungi n'omuyigiriza okukola n'omusomesa n'omutuusa Katonda waali mukwatirako naye n'aba omusajja oba omukazi ow'obuvunaanyizibwa ng'omuzadde n'otwala n'ogamba Katonda yeebale yansobozesa okuzaala abaana n'ansobozesa okubalabirira n'ansobozesa okubafuula abantu b'omugaso mu ggwanga lyange. Muganda gwe n'atulaba page 81 the bicycle that lifted me to my future. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti okubeera taata oba maama tekitegeeza abaana bokka b'ozadde mu ndaayo oba abaana bokka bavudde mu ntumbo eyo. Okubeera maama oba taata kitegeeza okwagala abaana b'ensi. Okwagaliza omwana wo ekirungi nga n'omwana w'ensi omwagaliza kirungi. Ensagi zino tulina ekizibu nti buli muntu asomesa kikye kyazadde ne tulekera abaana baffe ne tubazaala ne twerabira nti abaana bagenda kukera makya bakule bagwe mu mukono n'abo bwe tutafuddeeko. Abo tutafuddeeko mwe muva abaana abatalina nsa. Bano bavuka b'ebuyala. This was 2024. Nga taata ye yakuŋŋaanya abaana abavuka n'abagazi okusoma. Nga musajja 2024 mwaka guno emyaka ebiri emabega nti yafa mu Gwokubiri 2025 mwaka gumu nga tannafu yali akyakuŋŋaanya abavubuka kusobola kwesomera. Naffe n'abali wano abaana benina wano ffenna buli mwana ali wano yatuula ku kagaali ka taata. Wano ye gwe oliwo wano? Wontoli woli? Nze wuunono. Yes. Nga ndi mu siniya ey'okuna. Akaviiriko kekko twakakyusa ne watuuka feezi. Feezi yakyuka ey'obuto n'egwako. Wano y'ono wano yasooka wano. Yes, eyo page 84. 84. Awali the man without money who gave scholarships. Bano abaana ffenna twatuula ku kagaali ka taata. Yes. N'abasomesa? Ffenna n'atusomesa ate nga abalala beenina si abazaala. Abanga bali biological bali banna ffenna nno yatusomesa ku kagaali ke ffenna ne tumala university. Abaana ffenna biological children ffenna twatuuka mu universities ng'akolesa emikono gye ng'atusabira omukisa ng'atwagala ennyo ne maama nga bwamukwatirako. Maama ali ku page ki? Maama ali mu emirundi mingi ku page ki? Page esooka zino ezisookeramu yalina okuwandiika ku mukyalo bwe tusobola okusookera ku page 10 ojja kulaba famire yonna eyange nga maama ne taata bali awo ku page 10 waggulaawo nina taata nga tuyimba so maama ali wano gwe nkuteko yoyo maama Midress omukyala ate nja kulagana okwagala okw'omwami maama y'ono wano. Maama ali awo. Ono ye taata. Ono ye taata. Oyo ye taata nga ali awo. Iyo famire yange. Bano bazzukulu. Be bazzukulu babyana bange. Ono ye mwami wange egimasizwa. Yono mwami wo. Ono ye mwami wo. Ono mutabani wo. Yes, oyo ali kumala university kati. Yes. So twali awo naye njagala ndage maama walabika obulungi yenna mu page ezasooka nga wandiika taata yayagalanga maama. Bannange abaami mbakubiriza nti mwagala abakyala balyoke maama awalala w'omulaba obulungi page 19 awo nga mukutteko nga taata amaze okugenda. Yes, nga taata amaze okufa kati nga maama yasigadde nga tuddayo ne tumubudaabuda n'oyagala asekeko. So kati nali mutute ku kanisa ne mujjayo ne mutukuma wawaka ne mugamba maama wumula taata yakwagalanga naye wano waggulu teyafuna musajja mulala
ku myaka 75 mulokole ebiri musito nabitegeera omusawo mukyala kati w'emyaka 70 nafuna ekijujjulo ekirenze ekito nekimulaga omukwano ekyo nekibaawo mazima ekkanisa eba tekyakola kankulage taata bwe yamukwatangako omukyala we njagala ndaga abaami nti omukyala mwagala abakyala bamwe mubakwate nga labayo bwe baali basanyufu laba bwe yamusanyukiranga bw'aba amukutteko peji wano 66 bano baali beetereeza okugenda ku celebrating emyaka 5 egyo mu bufumbo yes walaba bwamukwatako nga baseka bombi naye waliwo wamukwatako bulungi n'olaba ng'omusajja musanyufu akutte ku mukyala kye nakolayo ng'omwana eyagenda ku kagaali taata ne maama bwe bawuza emyaka 5 mu bufumbo nabawaayo trip n'omwami wange taata n'alinnya ku nnyonyi omusajja yatwalanga ku kagaali naye n'alinnya Kenya Airways n'omukyala ne bagende mu Mombasa mu honeymoon bwe yavaayo nankwasa passport yange nangamba mwana wange ondaze eggulu ly'ensi nze maze ly'eggulu ly'ensi nti bwe yava wano n'alaba ng'ennyonyi egenze eyitse mu bire n'ebire biyiseemu ali waggulu w'ebire takyalaba nsi yonna wasigaddeyo eggulu limuli bwe riti lyaliyingira n'asangayo obulokozi we lyatalikomawo yakiŋŋamba that was 2021 nenseka neŋŋamba taata bwe tuba tufunye sente endala tujja kutala nagamba nze maze siridda mu nnyonyi endala nga simanyi nti omusajja ye yamala era yagenda eno ngiyita first and last air flight nga musanyufu ng'agamba nti eggulu ly'ensi yalimala yakyaza pulezidenti alinnya ennyonyi yalina kati of course twamujja ku kagaali ne tumugulira akamotoka n'asanyuka ng'atuula mu kamotoka ke neyeebaza Katonda akamotoka ke ka Primo n'agenda nga bw'atwala abantu bonna akamotoka ne kajjula n'ogamba taata abantu kali nga benyini n'agamba kantwale ku bantu natwalanga abaana ku kagaali emmotoka yenna asobola okuyingira ayingire era ku kyalo taata bwe yafa omusajja yaziikwa ensi yonna naye ekyalo kyakaaba nnyo kubanga emmotoka ya taata yali eringa ekolobwa taxi town service ku kyalo buli mukazi yafunanga okwagala okuzaala ekiro serwadda ng'atuuse atijjukira mubuuliza nti waliwo ekifaananyi kye kyenjagala ndage abafumbo bamanye nti bannange waliwo atyo page 174 kakanisa ke akatono ke yazimba amakanisa 17 amakanisa 17 ye ng'omuntu buli yagendanga 171 yes wano labayo omusajja bw'alaba ku mukyala we n'asanyuka abaami mwagala abakyala mubakwateko namwe batabani bange eno abali wano abandaba gwe Jingu Mulamuzi Yasini mu Sudan jebi mwagala abakyala bamwe abakyala bajja kubazaalira abaana baveemu abaana b'omugaso nga balaba okwagala kwe muyina mu ababiri mukimanyi nti okwagala okwo kulinga infectious abaana kye balaba mu bazadde babo kye bakola mu maka sisobola kubanga ndyawo n'enyombesa omwami wange ng'abaana we bali nawe tuba nga tetukkiriziganya nkuuma ne tuyingira ekisenge kyaffe ababiri ne mugirayo ekitansa kubanga saagala baana bange balabe nga tuyomba kubanga saakiraba maama otakikulaga nti taatawo naye tolina kiraga baana nga taata takikkiriza maama ensi gye tulimu biggweeraawo maama wakuvuma mpi abasajja b'ennaku zino olaba maama nzisikkiriza musajja akuba mu bulamu wange nakakubako omwana wange emirundi 3 bukyanga abeerawo nakamuba emirundi 3 omulundi ogwasembayo ogwokusatu gwali yali yatukale yajja ssaawa 3 ewaka ne mubuuza ovaawa n'asirika n'agana okumbuulira kubanga yambadde uniform ey'essomero ne mubuuza ovaawa baiden yali mu senior 4 nga muwala ngenda okukinoonyereza nga ku ssomero gye bamusomesa omusomesa alina mu gurupu ye omuwala gw'ayagala kale yabatutte mu katikati omusomesa nga n'owange mwali omusomesa yatwala abaana b'essomero
omusomesa temwamu reporting ne bamusiba nkunyumiza kubanga mpulira njagala muno nenkwata ekkubo nemulumba ku ssomero gyakola ki gyasomesa saagenda mu office ngange because mmanyi mu Uganda muno okufuna omulimu si kyangu namutukira nga musajja munne nimugamba musaganda wange bampita Jacobo ankumanyi Jacobo mbadde saakogerako naawe yali mu class agenda kugenda mu office namugamba nedda nagenda mu office ngenda okwogera wano ojja kubeera tusigaza mu nafulumya abaana tudda mu class nali nesenga Justin nantume nemugamba omwana gwe beta gunne gundi omumanyi agamba mumanyi muwala wange yoyo Merisa gweyogera ku radio nemugamba yoyo mbadde nkusaba nviira ku mwana omwana ntoddamu mutambuza kiro ate era mbadde nkusaba omulimu gwe ekitiibwa because bw'ogaa nti oli musomesa tekikutegeeza nti kukwata abaana b'osomesa obafuula ekyokulya bw'ogaa nti oli musawo tekitegeeza nti omukazi wajja okuzaala omuboggolere omulimu gwe bagutwala togukwesa ate nga kyakulwanyisa eri society omusomesa oyo nga yampola saamuvuma saakola ki yakeera ku makya n'alizayininga ku ssomero eryo nesata kasomero wagyali ng'akimanyi nti yo kyeyakola ali butemu era abaana balina okuleera okuyigiriza empisa y'abatunda era yali tokyamanyi okuyigiriza omwana wange omuwala omugamba na ABCD olina kukola kintu gwe gwasembayo nimugasigira kuddamu kukuba ngenda kukubisa ebigambo ebitali yakeera makya kukwatamu gwe kukuba because nja kuba ngugubya mubiri gwona mutima gwo awo kyembadde njagala okugamba ku kintu ky'okukuba okukuba tewali kyekwongera ku muntu buba bulumi ate obulumi obuyingira mutima omutima ne gubeeramu bitterness kiyite bitterness okuguba omutima guguba obulumi omwana ng'asobeza ensobi yonna gy'akoze mutuuze wansi mulage ekiva mu nsobe eyo obubi bwakyo ekirala osobola kusooka n'omuwithdrawing bw'aba mwana wa ssomero n'omugamba kirabika kati oyagadde biri ebyokugenda ebikyami oyagala genda mu basajja sooka otuule wano essomero sooka oleke osobola kumugaana okugenda ku ssomero nga just 7 days enaku 5 days 1 week mugamba tuula wano osooka omanye nti bw'oba togenze ku ssomero olowooze byofiibwa byonna olabe eyo gye wakyama oba oli bijjayo so psychologically omuntu bw'omuwithdrawinga mu kirungi n'omutuuza wano wansi alowooza nnyo bw'oba omuwadde omukisa n'addayo taddamu kukola bikyamu nze nina enkovu embi mu kyenyi wano enkovu nagifuna emyaka nga 25 emabega nali muto nnyo enkovu eno mama wange yankuba nga nkisinga omuwala ng'oli mulenzi kabebe bubebe edda ku UBC waliko omuzannyo gwe baali bagweta Another Life somero bagulabako Another Life ogwo nga mulimu okwenywegera nembuuza emimwa gy'omuntu giwooma nga njaga kunoonyeza kiki ekiri mu kiisi kati wakati alina omukozi nemugamba lwaki tetukolako ebyo bibakola ku TV abaana bwe baonooneka kumbe mama atulaba mama atulaba nefula nga atakola ki mama akolaba leeta emimwa genda okukiisinga n'omukozi naye akwadde nagenda okuwulira omulawo ne gwesimba wano omulawo nali ndowooza eriso livuddemu tokyegi kityanoma ne kakati because it can't go psychologically mama yandibadde asirikala nakukwatala omukono omuntu takola bw'atyo naye teyanyonyola kiki era nasiga nga ndi inquisitive mbuuza exactly lwaki mama yankubye omanyi Jacob maama oyo okukola bw'atyo omulawo n'obwo obusungu kati yayina ebyali byamuluma dda oba bya taatawo oba bya mulala ekyo bagiyita transferred anger kati gwe kyewakola kyamuggyako bujja already yali yanyiiga dda n'alaba n'omwana gw'alinamu essuubi gwakolera
naye kati agenze kati ye teyagala kukulumya bwatyo naye yayina obulumi. By the way, nsabira abazadde n'abatolaba bonna oba tonazaala oba wazaala dda mbasabira. Ekigambo kye tuyita transferred okubeera n'ebyakuluma edda obusungu n'obumalira mu mwana oba omuntu omulala okubbaawo bw'omukyala oba gwe nawe omwami ovuddeyo ebikutabudde bingi ku mulimu gwo obusungu ku mukyala n'abaana oba olinga akola oba oleeta bulumi nnyo mu bantu abatalina musango mu bantu abatamanyi bikubaddeko ate singa ebikuluma ebyo buli kijja singa okyogerako n'oyo akitegeera. Sharing is caring. Psychologically omuntu Katonda kyava tuwanga tuli ne tuzaala ne tubeera bangi. Ekikuluma waliwo yakiyitamu. Mugezeeko abaami abakyala abaana abato abavubuka bw'obaako n'ekikuluma n'owulira nga kikuyitiriddeko baako gw'omyaka oba mwenkana oba ali wansi wo naye nga yakiyitamu baako gw'oyogerako naye ekintu kikendeere akuwabule nga tekinakuleetera ensobe esobola n'okuvaamu okutta omuntu. Kubanga singa maama kyeyina tegwali mulawo bulawo ekiti singa gwali kaali yandibadde bivuddemu ate nga teyagala kukutta of course naye waliwo ebyali bimuluma kyembadde njagala okugjayo bw'olaba omuzadde olumu nga areactinga ekiyitiridde manya nti tareactinga olw'ekyo ekibaddeko biba biri bye yakutereka obulumi obulala bwe yayitamu. So muleme kutegeka obulumi kubanga ne Bayibuli etusomesa anga tukiyita obusungu. Yes, totereka busungu okumala olunaku oba n'ekiro kyonna. Obusungu nga buzze again baako gw'oyogerako naye saba Katonda mu ddiini mu nzikiriza yonna gy'okkiririzaamu kikuveeko ogende mu maaso n'obulamu kubanga n'obusungu okubutereka nawe kenyina gwe kenyina alina obusungu bulwaza omutima gwo oba oguhaatinga. Waliwo homoni eyitibwa ki muzungu buli kunyiiga oba buli kubaawo ekikutabula waliwo homoni eyiwa omubiri obutwa. Kyova olaba abantu abatali basanyufu balwala birwadde bino bipuresha mangu nnyo bisukaali asobola n'okugwa mu depression oba nakuba ne stroke mangu nnyo. Mugezeeko ebibaluma mubyogereko n'abo ababiiseemu be mwagala. Kanziremu njogera ebigambo bino mu Luzungu ojja kunya mu bintere mu Uganda olutuufu nti identity, character, contentment and confidence are shaped by those who love us. Identity kitegeeza bwe weeyanjula kyoli n'okumalwa that's contentment, confidence okwekiririzaamu because it's identity, contentment, confidence and character. Eneeyisaayo n'ebikolwa ebyo values ebyo ababituteekamu baba batwagala. Those are built by those who love us. Ebyo kyoli eneeyisaayo okwekiririzaamu n'owulira nga kyokola kyoli nawe okyagala kyekyo kyoli okyagala wekkiriza nga bw'oli nawe noweeyagala Katonda bwe yakukola bw'otyo kisanyikireko kubanga waliwo atali kyoli nobwosobola okuba nga waliwo ebitundu by'omubiri by'otoyina edda bye baayitanga abalema. Omulema oyo si mulema ayina special ability waliwo byasobola okukola ng'ow'omubiri gwonna oguteredde byotosobola kukola ekitegeeza ayina special ability. Abo abantu kati ennaku zino tubayita people with special abilities kubanga abeera n'ekyasobola okukola omuntu ayina ebitundu bye byonna ebiteredde byatakola. So kyetuli okwekiririzaamu okumalwa n'okweyagala ababituleetera baba batwagala. So Jacob genda mu maaso n'okwagala abantu, genda mu maaso n'okukola obulungi. Katonda
ajja kugaziwa mu buli ngeri. Namwe mwena batabani bange abali wano mu Sudaani, Masembe, Yasin ne Jingu wange musomesa omukulu, mwagale abo abali mu bulamu bwammwe, mubabeererewo physically, mubeererewo mu bulamu bwabwe, na mwekiririzeemu kye muli, naabo be muyina mu maka, mu society, mu mirimu gyammwe gye mukola, mujja kubafuula kye bali olwa ekyo kye balabamu kye muli. Okimanyi omuntu akukirizaamu bw'akulaba ng'oli musanyufu, akulaba okolesa maanyi, akulaba weekiririzaamu, naye kimubuildinga n'amanya nti olaba mukwano gwange, taata wange, muganda wange, tuli bulungi. Tujja kuzimba ensi nnungi. Anyway, geno nonya akatabo kano Edith Nakalema. Ono maama wange ava mu kika kya Ngabi, andaba bamuyita Nakanwagi Christina. Kyova amwagalanye n'enzija wadde wa NRM, n'enzija mu bintu bye sijja ntu bikozi nti oli mwana wange, maama wange, nti ekitugatta kiri kintu ekyo Ngabi. Omuntu yakera ku makya okunzaala, Nakanwagi yansomesa engeri gye bakwatamu ekintu ekitibwa omukyala. Noonya akatabo kano, agera tuya wagitugwa kasanga kwago obudde bafe buweddeyo, naye ng'ekikuba ekiri mu katabo kano ekisookera ddala nti obanga oli muzadde musajja, somesa okwagala abaana bo, so that nabo bajja kusomesa okwagala okwo eri ensi. Obanga oli muzadde maama, making sure nti n'omusajja tomumalaako mulembe. Emirembe kintu kikulu nnyo mu maka, because emirembe egyo gitransferring ne gigenda mu baana, ne gigenda ne mu taata, ne gigenda ne mu society ne banneiba. Nkusaba yonna gy'osinzidde, akatabo ka mitwalo 15. 12. Kasa mwakasaze? Yes, 12. Yonna gyo gy'okasanga bambi ka supporting kaagale, because omukyala gw'ayita Kano Edith Nakalema takuma kuziteeka mu nsawo ze, ayamba abantu ab'enjawulo. Nyamba abantu naye twazimbye n'ekkanisa ennene nnyo. Ekkanisa taata gye yatugamba ekkanisa kubanga ye yalekako entono, yatugamba eri ku peegi wano kumpi, peegi nagikwata eri kumpi wano kanjirabiko, eri kumi, tuli mu kugimaliriza. 171? Is it this one? Next behind here. Is it behind or in front? Because tugizimba already. Eri kumpi awo next. Yeno. Yes. So sente zivaamu mu katabo kano zimaliriza kanisa, zigira kumaliriza kanisa eno. Mbasaba mwena Abannayuganda tomutunuulira ng'owekibiina kya NRM, kubanga si kyentunuulira. Ow'amagye abeera wa buli omu. Mutunuulire nga maama. Ow'amagye abeera naye si bonna. Maama si bonna. Mulimu amagye nga bo balagira ddala ki kye bali. So tusaba genda ogula akatabo mitwalo 12, maama kasangibwa nawa. Akatabo kano bakayita My Father and I, The Power of Intentional Fatherhood. Kali mu bookshops zonna, ali stock bookshop ye ku Garden City eya ku Kampala Road, mu Capital Shoppers zonna, Quality Supermarket, ku Kisaawe Entebbe, mu Duty Free Shop, Mahiri Books online, abo bakatwala online, ne Standard Supermarket, ne mu Cafe Javas, City Tires. Mwami Mandela yangambye obutabo buno ababutwalako bamutuma obulala, so namwe abatuula ku Cafe Javas mujja kubusangayo mitwalo 12. Nze bwanange simanyi kutunda, nagamba kampandiike story eyamba abazadde muleme kulowooza nti ekikola ekireeta essanyu bintu, ekireeta essanyu kwagala, ekireeta essanyu emirembe gya Katonda mu mutima n'okukolesa amaanyi ng'okkiririza mu Katonda. Mbuuzi taata Reverend Serwada kye yatuteekamu, kye neenyumirizaamu, webale nnyo Jacob okoze bulungi. Wala kenjaga kukubuuza nga owenkyukakyuka. Nga owenkyukakyuka. Ekukyuke muki? Nga owenkyuka, nze niwankyukakyuka. Wanuupu. Kano kakubuuza nkati nga wanuupu. Kambuuzi. Kiva ku ki? Ab'amagye b'ennaku zino nga tebalinga nga mmwe. Kubanga waki kujogedde ekyo? Ewanga gye nva e Bunnamwaya nina IO atwala barracks esangibwa mu Kanaala. IO oyo awamba abantu. Raping. Akuwamba abantu. Okuwamba abantu. IO oyo akuba abantu emiggo. IO yakola buli kimu kyonna
Ninga ina barracks namba. Kiva kuki? Mwenga muri banjawulo. Ekyo nsobe yamanyi IO kubanga commander in chief of Uganda People's Defence Forces General retired Yoweri Kaguta Museveni atulagira bulijjo ne bwabeera ku ma radios ne TVs agamba abasirikale tebabonyabonya muntu ne mu constitution etulagira obeying civilian authority. President waffe w'eggwanga lino ate nga ye command in chief yatulagira ffenna ab'amagye okulaba nga tulijje ly'abantu, tulina okukola bulungi abantu, tulina okulaba omuntu n'ebintu bye bikuumibwa, si kubawamba, si kubakuba. Naye nze nandisabye nti ab'amagye ng'abo bakola ebyo. Waliwo kati yali eyitibwa Chief of Military Intelligence. Kati eyitibwa Joint banange ndinga kiwanvuko naye amagye ng'ago abakola empisa ezivumisa the whole UPDF ejeryaffe ery'abantu wa SFC so wa UPDF abo baku reporting mu ba commanders ababasinga. Yes ayo kitegeeza intelligence officer. Ati intelligence officer suwa kuamba suwa kuwa bantu ye wakunganya amakulu mu kyama ekyo kitegeeza intelligence. So ayo yeri intelligence officer kitegeeza kunganya ebiriwo nga n'okumanyika tebinamanyika obireetere ba komanda. So nze nja kukubira ko komanda ongambye IO wa Kanala mu Bunamwaya. Kanala eyanti eyo kati eri first division eri mu Kakiri ina komanda nja kumukubira ko so kati awantu awo wali wa mukuru mugenzi binayisa yali takali kati family ne livunanzibako netandika okutundako kati bateka barracks awo nisha atukola ekyo kibi champa zogenda ke Kakiri CDF tachaga champa zogenda ke Kakiri Kakiri eri otuke Kakiri nowete nogenda mu barracks eyo ononya omwogezi wa ame yagamba ki nanga bajja kikola nekakikolanga ne which is bad. Nzoja kumpa singo nyamba nompa namanya nja nkubire division commander ngamye nti wali mukono nerinnya lya Uganda People's Defence Forces tulijje lya abantu tetuli bakuba abantu tetuli bakuwamba bakama baffe batulagira abakulira amagye batulagira okukunganya abantu n'okubakuuma n'ebintu byabwe. Amina. Nenza joma okupa chance onkoze bulungi era samu kama katonda akitinga akozesa wala kubera musirikale wanjawulo ate bali kwagala nsi yo nalokoka nindokokera ddala tato mundabira amina omugende one day yakubala kujja kujja mmere waka ewa tate amina naye ne president Museveni manya nti tata w'eggwanga abazukula bagala yuli muzuku ye yandikwadde n'ebisingako buli omu amwagala abazukulu mwena mugende wajjaja jazi ne jajja mwete mwagenda ne bane jazi ne jajja ye president Museveni mugende jako bonja kutwala lumu kale mama mwana wange nenda kubanga nze abana bange nze nina bangi n'abantu nabo bana tujja kuyingira amina wajjaja president Museveni ye jajja wamwe yatuleka abakadde kati buli kimu kyona ky'abazukulu yes amina newe bali kubera mulungi twabaziza nnyo okutubudde bamwe mugere mu nyakatabo kano so that so tusa ensi yaffe omanyi n'olugero osookera mu kumacha okuinspiringa because embera gy'oyitamu kano era giseemu taata we yamutambulizanga kagaali naawe oyinza okuba ng'oli eyo otambulira kagaali oba oyita mu mbeera yonna akatabo kano na kopi yayo ojja kera kumacha kakukyusa obulamu. We salute you. Thank you. Natulina okuba kwasa akatabo kano nga nkataddeko amanya go ku mutwe ne munda wandikidde ebigambo nti genda mu maaso oyagala abantu okolagane bulungi obeere taata omulungi okolere ensi yo mu kwagala Katonda waabwe ekitiibwa mu bulamu bwo n'abaana bo n'abo bonna b'olikulembera. Amina. Akatabo kafunye mama akankwasizza kyona kyekiri kijja kuggwa. Amina. Nama bintu kati kutuba ina mukafuna